Okusinziira ku kunoonyereza Uganda, abavubuka bakola ebitundu 78 ku buli 100 era nga liggwanga erisinga okubeera n'abantu abato. Kyokka bangi ku Bano tebalina mirimu era nga bakeera kuyiga misota ku byalo. Olwaleero nga Uganda yeegasse ku nsi yonna okujaguza olunaku lw'abakozi, ababaka abakiikirira abavubuka mu palamenti baagala gavumenti etunuulire nnyo ensonga eno ng'etondawo wakiri emirimu akakadde kalamba buli mwaka. Okuggyako ekizibu kino, gavumenti yeetaagisa okuteekawo okutondawo emirimu ey'enkana miliyoni 1 buli mwaka okuggyako ebbula ly'emirimu. Kitegeeza ki? Ti gavumenti erina okuteekamu amaanyi nnyo era nnyo okuggyako ebbula ly'emirimu limu. Bano bagamba nti bagenda kuleeta amateeka agagezaako okulaba nga galuŋŋamya okutondawo ssaako n'embeera abantu mwe bakolera emirimu. Etteeka lya startup bill eryo nga ligenda kuyamba okwadressinga ensonga okulaba nga likendeeza ku buzibu ng'obwa entandikwa, bukendeeza ku buzibu ng'obwa okubulwa akatale kuba abavubuka mukimanyi abamu tuli balimi. N'enkola ya bonna basome bano baagala ezingiremu amasomero g'ebyemikono kisobozese okubangula abavubuka mu mirimu gy'emikono mwe basobola okuyita okutondawo emirimu. Ensonga endala gye twagala okwogerako, twagala okusaba gavumenti nti zino technical institutes ne colleges ezibangula abaana mu by'emirimu zibeere nga nazo basobola ozituwa nga za bwereere. Mu nteekateeka za gavumenti ez'okuggya abantu mu bwavu, baagala musibwemu emitendera egisikiriza abavubuka okuzeenyigiramu. Jumakiriya, NTV Akawungeezi.